kuziika Khamenei ajja kujja ate yebeera disaster nnyo. Yebeera disaster nnyo. Ojjukira Trump yali agambidde nti bagenda kukuba infrastructures mu Iran zonna. Entire civilization. Ne balyoka baddira abaana ba university ne college ne bagenda bakola gundi ring fence ne bagenda ku buli bridges ne beekwata mu mikono. Baakubayo. Osobola ogenda okube abaana ba mubusi, abaana ba secondary school nti bali ku bridge wali gojjo bakube nga weeyita ki. Alright, kale oli ku mukutu gwaffe gwa SMN News UK oli otya munaffe gy'osinze okutulaba ne Kasozi Samuel Philosopher mukwano gwammwe era omutunuulizi oba omugoberezi w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga banaffe aba Eben Gardens and Eben's Restaurant abali ku ssimu ejolaba wansi bakafulu mu kuteekateeka emikolo gyaffe okufumba emmere ne ka gardens akalungi be bakutuusaako pulogulaamu yaffe eno bulijjo. Ndi ne Kasozi nga tumaliza sabbiiti eno ebaddemu ebintu ebinyumira ddala. Kyaddaaki gavumenti ya America ng'ekulembera Donald John Trump yassizza omukono ku ndagaano ne gavumenti ya Iran. Simanyi bwe tuyinza kugamba agikulembera kati Khamenei mu gitabu Pesezekian yeyasayinize president naye bwe baboogera tabulirwa nnyo yasembayo bakoma ku Khamenei. Musajja atwalabye yajjira mu kiseera ekibi nga tayinza kushayininga. Ye yali era ku topu nga Khamenei oli tannafa. Teri alina kubeera waggulu wa supreme leader. Supreme leader ye kabaka. Naye ono president bamuteekawo buteesi ye kuraninga gavumenti. System B. Supreme leader abeerayo ye kubeera nga supervisor kulaba biki bitambula mu ggwanga. Pesezekian president yalonda kabineti yaraninga misolo biki ebyo byonna. Naye mu bino. Naye mu period ya crisis obuyinza bukkakanyizibwa. Mu crisis bali bandibadde basinga omwetaagira. Teri mukulembeza ali democratic asobola nnyo mu crisis. Walina okubeera walina omukono gw'ekyuma. Mawanga gonna agasinga. Kasozi oli muwagizi w'aba dictator. No, njogera mu mboozi ez'enjawulo. Okkiriza nnyo ebintu by'amaanyi. We cannot. Naye kakati The world is a free world. We cannot go with dictators, Kasozi. Then Katonda tumugobe. Ani asinga Katonda obwa dictator? Katonda yasingidde. Ate Eririwa. God is the most democratic. Atya nga democracy yamulagirawo. Eddembe lyatuleka n'agamba ntadde mu mikono gy'obulungi n'obubi. Nga wotutiisatiisa. Eryo liba ddembe. Gw'osalawo. Ati nde kansalewo tontiisatiisa. So Katonda obwannakyemaliro buli Katonda. Jesus Christ. Butunuulire mu mateeka ge yatuwa. Oba tulinayo etteeka erifa. Tulinamu etteeka erigamba w'olingiza muka kitaawo bakutte. Yalinga mu mateeka agatawuleeti. Yinga ekikulingiza muka kitaawo ki? Accidental eriiso we ligendayo. Ngera ekyo kinzisa. Amateeka ga Katonda laba tempo yokka ye Yerusaalemi. Njaga kulaga obwannakyemalira bwa Katonda. Tempo ye Yerusaalemi yali entukuvu wali wanene nga waliwo oluggya ne wabeerawo ekifo ekitukuvu n'ekitukuvu ddala baali bajawulamu ebitundu bisatu. Naye nga n'oluggya ekikomera kyakwo omukazi ali mu nsonga w'osembera woofa. Kutawuleeti? Ku kisenge kya tempo. Nga bwe nkubye nti no waaliwo ekisenge awo kaakati wakaine waddawo oluggya. Abantu mwenna abazze we mwabeeranga. Then ne muvaawo ne mudda ewalala w'okusinza. Ekifo ekitukuvu. Then ne beera ekitukuvu ddala ewaali ng'ekkeesi y'endagaano ng'eyo mu mwaka kabona asinga obukulu alinnyayo omulundi gumu. Tewazannyirwako. Katonda gye yatuulanga eyo. Mu yeekaalu emu. Naye ng'omukazi ali mu nsonga w'asembera waafa. Ow'enkyakya nga w'osembera woofa. Obumpi baabuyitanga butuutuli bwe kasemberawo kafa. Oyo yali Katonda. Oba nakyemalira obuli awo gwe obumanyi. Katonda yasinga oba nakyemalira. Naye nga naye yakimanya abaana ba Isirayiri baali bawaganyafu nga otobafugisa mukono gwa kyuma tojja kubasobola. N'alyoka aleeta amateeka 10 n'ayongerako agatawuleeti. Baabagamba nga olunaku lwa Sabbiiti teri kutambula yadde omukka okunyooka. We baaligyemera Katonda ne bongerako etteeka erya tawuleeti nti olina okwetooloola bakita stones sironga kabona yateekanga ekitabo mu nkwawa
n'akasuka ejjinja werigwa ne bakubasaako awo olina okwetooloola akayumbako bw'osukkawo ne bakulaba mayinja sabbiiti weggwako bakuba mayinja oyo yali demokurasi yali mukalu nnyo demokurasi gw'olina ku nsi okola buli by'oyagala okola buli by'oyagala demokurasi okola by'oyagala n'ebibi obikola obwenzi obukola nga tonali ng'ataliiwo nakuleka n'ofa nabo nga bwatuwooninga mala muwuzika mukozi naye era tugenda okumaliza ng'omukono ogw'owannakyemalira ogwa Katonda gweraga mulina kusinza ye woosinziza omulala lumbe so nga demokurasi atuwa alternative Katonda atuleke ngendeko ewuwe ngendeko ewa sitaani ngendeko ewaani demokurasi alternative demokurasi kubeera na option wabadde mu kanisa lenki oli wamugende musabo tumanye nti ali democratic awero coming gundi conflicting ideas naye yayagala nze ndi Katonda ow'obujja sigattikako demokurasi agamba eyo butagattikako nga ne Museveni bamuvuganya kale n'abakubamu emiggo Katonda aleke tufuneyo abamuvuganya waaba democratic so bannakyemalira olina asobola omuvuganya Katonda akyogere bwogezi olabe oba tetuveeyo Kasuzi tuli Iran ne Amerika ku ndagaano ey'ebyafaayo mu kulaba okwange kyokka mu luzungu lwe mmanyi si ndagaano ntegeeragana a memorandum of understanding penning the final agreement tugigala omaze okubannyonnyo kyekyo baasayiniza memorandum of understanding. Memorandum of understanding, it's a guide to action. Nti nno tuva wano tujja gende Jinja. Okay, kakati tutuule. Tutuukira waani tiwa Igemi Nabeeta muwandiika. Tusimbula ddi nti ku Sande. Ti anze Sande nina ebyokukola. Tikale tusimbule ekiro ku mukaaga ne muwandiika. Tugenda tutya ku mmotoka ya gundi. Bwe tutuuka eri twogera biki so kale tuteekeko omukono. So eno yabadde memorandum of understanding. Final agreement yesuubira oluvannyuma lw'ennaku nkaaga naye gye nkugamba tejja kubaayo. Olw'olutawo terujja kuggwa ligale kijja kuba kizibu. Wano Trump yayagadde kufuna buweerero kuva mu Lutaalo officially naye nga tebajja kusayininga final agreement. Kasozi tewali tukyali wano ennaku enkaaga tezijja kuggwako tosobola kusayininga final agreement. Eno ebizibu ebiri wano wakati w'amawanga abiri awo Iran Isirayiri tebisobola kusobozesa kusayininga final agreement. Strait of Hormuz bagigudde naye bagamba ofuta ennaku nkaaga bagambye Iran terina kukyajinga ssente naye n'amaani ne bagamba management bagikwasiza Iran ne Oman management eya Strait of Hormuz ne bagamba nti nno bajja kumala bateese ku ngeri y'okugimanaginga with consultation from regional countries. Balina okwebuuzaako ku mawanga agaliranyeewo yes. Ga primary beneficiaries bagebuuzaako bwebuuza then bo bamale bafune enkola ennungamu ey'okumanaginga Strait of Hormuz. Twatandika olutalo nga Iran terinaako yadde kaakati bagiwaddeko ne management ne Oman. Ekitegeeza bajja kutula bagambe ti mu mazima ga Katonda naffe tetukola akiri katugyeyo mu miliyoni 2 ze tubadde tusolooza buli lyato mutuwe emitwalo 10 era oba olina kyofunako yes. So kaakati kino kyonna mu memorandum of understanding eno gye baateesezzaako area ezabaddemu success kyabadde kya blockade na Strait of Hormuz. Ebisigadde byonna tewali success gye baatuuseko bikyali bikalubo. Era at the end tujja maliza olutalo luno olulinga Korean War kuva 5/3 we baasayininga truce ne bagamba tujja kugenda Vienna mu omwaka oguddako tusayininga endagaano paka kati balema tewali kusayina era olutalo teruggwanga officially olw'e Korea na luno lujja maliza tewali agreement bisigale nga we biri weebityo bitambule. Lwaki tunuulira ba hardliners ku sides zonna bwe mutatunuulidde Iran eriyo party eya Paidari party. Eno party ina ne bamemba mu parliament.
naye bano be basinga okuvumirira enteeseganya zonna ne agreement eno bagivumiridde. Era ku Sunday eno bategese demonstration ku Foreign Affairs Ministry ya Iran basaba abakulidde enteeseganya balizayininge. Muvaayo mutya n'ekiragaano ekyekisiru naye ng'endagaano eri favorable ku saidi ya Iran yokamala naye bo si bamativu n'endagaano. Era abadde batambula media ez'enjawulo nga bakunga abantu muveeyo tuwakanye endagaano. Era okumanya kyasusse Mojitaba Supreme Leader yatuuse okuvaayo n'asindika ka tweet. Ndaba endagaano tunula tugende mu maaso. N'asindika ka tweet n'agamba bannaye muleme kuvumirira buli kimu ekituukiddwako tubeere progressive. Atereza abantu bali strong ate babawuliramu abantu bawala n'enteeseganya na buli kimu bali awo. Then odde Isirayiri eriyo abatakkiriza ddala mu kino kuba ate kinyigiriza nnyo Isirayiri. Era we twogera Isirayiri olunaku olukeesezza leero ekubye mu Lebanon ng'ate ne Lebanon basena kano mulambo wa Isirayiri kumpi olutalo lulina ekitabaddeewo. Omanya zigenda kuvuga endagaano eno ejja kukola kusinga bigenda kukomaawo. Isirayiri tejja kutuula ejja sigala ekuba Lebanon. Iran ejja sigala ng'eremera kuba baagambye gundi esooka point esooka nti baalagidde okukomya okulwanagana ne ba allies bonna ne fronts zonna baalagidde naye tewannayita na nnaku zikyavuga ekitegeeza okusakisidiga kw'endagaano eno kuli wala nnyo. So kaakati ekyo kyo nze byonna nga bw'obyogedde mu byonna nze eyasoma Olungereza ekyankubye enkyukwe ly'erinnya lyayo Memorandum of Understanding. Kwaffe mu literature ekigambo kizitowa nnyo okusinga bwe kirabika nti full stop eyinza okuba ng'etegeeza a holotext summary nti full stop kiwedde. So bw'agiyita Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding ne mateeka ga Uganda is not so much binding. Yes. It is kati ate ffe mu international relations Memorandum of Understanding ebeera wakati ewa final agreement ne gentleman's agreement. Gentleman's agreement mukanya bukanya kale nga Trump wabadagira ceasefire kale egende mu maaso tewalike muwandiise konna. oli mukubidde esimu ne tukanya ekya tebalwana. Kaakati Memorandum of Understanding weesingirako nti yo mubeerako bye mukkaanyaako ne musayininga nga tukanyiza ku bino bye tulina okukola. Esingako ku gentleman's agreement naye tebeera final kubanga teri binding. Era kyova olaba nti United Nation Registry baabagambye mujja gituweerezaako naffe tugiwandiise tumanye nti muyina entegeeragano ezo. So UN Memorandum of Understanding ezitukibwako amawanga mu bitundu byonna UN ezirigisitali nga beewala endagaano eyakolebwa mu 39 wakati wa Stalin ne Hitler bagiyita Ribbentrop-Molotov agreement. Ribbentrop yali wa Germany ne Molotov we Russia baamiitinga secret ne basalawo gabana Poland nti Germany twalako etuntundu nange ntwaleko etuntundu tonumba buli gwanga nga teryagala Germany erumba eriyo so ne basayininga endagaano Memorandum of Understanding secretly. Kati eyo yabafuukira ekizibu ne batuuka ne bagasa matalo nga tetudda kukkiriza Memorandum of Understanding bantu kusayininga eyo busekureti agreement mu buforwarding eno tubumanye. So kakati Memorandum of Understanding bakateeka yeri mu UN ne bakamanya nti weekali nesi final agreement. Final agreement ebeera etya? Wotula Jack Power yasayininga mu 2015 ku Obama kwaliko amawanga gonna ataano aga Security Council ne kubeerako Germany, European Union ne UN eri represented then n'amawanga abo ne babeera ba guarantor of peace. Era Iran buli yavangamu nga ne China kika ekyo twakikkaanyaako Iran kikole ne Russia kigamba kikole wano yasayiningiddwa president omu owa Iran ne Trump. So ekitegeeza it's a bilateral Memorandum of Understanding. Tewaliwo asobola kugimplementinga abala tebaali basignatory. Wabula singa batuuka ku final treaty awo lujja okulaba Russia ejja kuvaayo tinange kambeerewo China abeerewo awo ekyo kiba binding. So abantu baleme kukuba nnyo nduulu nti era biwedde ebizibu bya Iran ne America biwedde. Wano baafunye bufunye
direction gye bagenda kutwala okulaba nti bachivinga emirembe. Naye memorandum of understanding zisobola okufuuka ate treaties oba agreement. Batya senga Iran parliament ejja n'egiteesaako n'Amerika n'egiteesaako n'amawanga amalala esobola okufuuka ne mugamba bino bye twateesaako tubikkaanyizaako katugende n'ebyo. Naye ng'okutwalizaamu kino just kyabadde kipapula kya kukkaanya bukkaanya. Kasozi, yes. Nga philosopher omugezi agobera ensonga katandike ne amagoba buli omu ge yafunyeemu. Tandika n'Amerika. Amerika yafunyeemu ki? Amerika kye yafunyeemu kye nnyinza okukugambako kye kya Strait of Hormuz okukiggula. Kuba kibadde kinyiga Amerika n'ensi yonna. Era Trump yabadde mu lukiiko lwa G7 yagambye kino nkikoze okwa-avoidinga economic catastrophe. Economic catastrophe kyeki? It's the global depression. Ebyenfuna ensi yonna okugwa. Kuba byo bibadde bitukosa. Amafuta wano wenzijidde nga gali kakaaga 7 lita ya petroli eyagundi eri mu kakaaga 5 nga gambuka. Ate nga nti bitukose naye ng'olaba amafuta gambuse. Kaakati naate ffe ekituyambye amawanga agali agro-based nga tunyinza ku agriculture tetunyigibwa nnyo ebyenfuna ebifa mu nsi yonna. Osanga omuntu mu kyalo eri ng'ayina duuma, ayina ebijanjaalo bye, ayina embooli, ayina wali obukeke etulia bubaayo oyo byo bakubena kuzina ali heisano oyo byo taboneka twabanga nabyo nga toba ku bibi oyahosuusa ni wetolano mulya woyagala enku ogenda mu kibali nofu lere bibira hoira era obusuna alondera okubuyembo bugwire nosunamu. So kakati oyo abumbuze so kakati oyo amala omwezi nga ne waba tayingiza ssente waali ebyenfuna tebibanyiga. Naye amawanga agali highly commercialized kosa ssente transaction biki ebyenfuna bibanyiga. Ebintu ebinyiza America so ebinyiza Uganda ku depression. Abantu amu balina kye batatunuulira. Kansooke nkuze ku mafuta. Amafuta wawo kye bayita dated Brent kwe badeterminingira bbeeyi ya barrel y'amafuta oba refineries kwe zigulira barrel y'amafuta. Kyovala abagamba Brent barrel y'amafuta ebadde egula bweti. Naye nga Brent lyali gundi baali basimayo mafuta mu North Sea Bungereza. Naye nga amafuta gaabwe ga quality kakati okwo kwe basinza nti amafuta gonna tugajajingira ku bbeeyi y'amafuta g'e Bungereza kwe kukiyitanga Brent. Kakati Brent gundi barrel emu ebaddeko ku $118. Naye nga barrel teyalinnyako kutuuka olutalo lwa Ukraine yakoma mu $9.6. Ebadde eri mu 18. Then mu COVID we yatuukira ku 10 barrel kati yabadde mu 18. Can we say that's the highest in history? Okuva ku gundi yali oil crisis 85 ebadde teddanga kulinnya kutuuka awo barrel ng'erinnye. Kati ng'ogyeko ekyo Amerika babadde n'ekizibu. Amerika essente zaayo yonna ne wogira nti lwaki Amerika ngagga. Kye mubadde mukayanako wano. Ekifuula Amerika obugagga migabo. Bagamba Elon Musk kakati trillioniya. Sente azina wabula abagula emigabo girinnye kyenkana ki emigabo gye nti waateekayo emigabo abagigula. Ekigaggawaza America it's the Wall Street market. Wall Street market ye capital market nga wonolawa wetulina waje batunda hardware ya nakasero na America bayina akatale capital market authority bali yawo bakera ku ebyo. Yes kakati boyeri buli company eyina emigabo gyayo bateeka eri Wall Street ne babatundira emigabo ne bagamba nti company ki nti no Boeing etunda owe China nakera nasoma Boeing batunda emeka omutwalo gumu ogwa $1 mu myaka 5 percentage ya 5% mbankoze mmeka bweziti katuziteekeyo. So America ekigaggawaza nnyo migabo nti China, Japan bandi bonna bagula emigabo gy'omu America olwa stability bamanyi nti ejo tejijja kukyuka. Gule je Uganda olabe ojja kugula kati nga okuguza emitwalo 10 bakuwaamu ojja kufuna mu mwaka ogujja 10 n'ebigituuke nga bakuwa 6 nga gyagudde kampuni naye egudde tekyayina ssente. So kakati wamanya America eri stable bagula
emigabo. Trump ekyamugyemu yagambye nti no wadde boolekera collapse eya capital market. America ebegudde. America ebegudde. Nti buli era Trump yakyogedde ali mu G7 nti buli tubadde tulangira nti tugenda tuuka kunzikiriziganya abagula emigabo ne balinnya. Era nga wolaba ku graph bagikulaga nga emigabo girinnye. Nagamba okay. Baba baliyo ne bagamba Iran efuntudde Isirayiri negika. Namanya negika. So kaakati ebyo ebibadde bitawanya America. Abagagga bwe batunuulira ekyo nagamba Trump wano tufa. Ekitegeeza wootojeewo emigabo gijja kugwira ddala. Wall Street collapse. So America yafunye okuta Strait of Hormuz, okutaasa ebyenfuna bya America n'eby'eggwanga byonna. Waliwo ekirala kugattiriza ku saidi ya America. Ne mukwano gwange mu America omuyita George Williams Magera yangamba nti ebyo bye twogere ndowooza nti America otalo gituuseeko mbu abali mu America yo yennyini tebalina na kye bawulira. Terina kiriyo. Okay, kaakati awo abeera mutuufu nti olutalo olutatuuse ku kontinenti ya America kizibu America omuwuliza. Abato abo America beepanka. Ogenda mu America n'omugamba nti ngenda Singapore ye nga gamba I just know New Carolina ne Singapore tagimanyi. Bo beetwala nti America eringa nsi yonna. Omugamba nti ogenda nti ngenda Italy. Nze Italy sigimanyi nnyo. Yamanyi state za mu America. So kaakati bayiteekamu eyo ka inflated sense nti kaakati babeera mu America eyo. N'agamba oyitayo Ukraine. N'obuuza bakubyeko wano mu America totunyumisa. Naye tebibakwatako. Naye ng'ate president abyangata n'alaga nti bamunyize. Anti kaakati lwaki tebibakwatako nti olutalo luno okusinga lunyiga ba industrialist n'abagagga. Abaafu lubanyiga mu mafuta wokka. Naye wa bulijjo lulomutuukako okufiiringa impact. Kyovola nti n'obo babeereyo ate ffe olwakonye tutondeka nti kati ebinyeebwa tebikyajja. Awo ne lutunyigamu. Abasiika ebinyeebwa byonna babuze. Naye kaakati weri America yo wanga babyerimira. Tekijja kuba. Olaba olutalo lwa Ukraine we lwatunyiga nti eŋŋaano nga tekyajja bulungi. Munnayuganda ku chapati ne Rolex ku ŋŋaano tuwuliramu. Awo olwa Ukraine twaluwuliramu. Abatuwa eŋŋaano tebakyajja. Omanyi amaka g'obosse. Omanyi ng'abakuli mu maaso bonna bikomando na Rolex. Nto baatula amanya boosi b'eŋŋaano. Abamu badde eruweero. Muzika zeeyo. So kaakati awo twaluwuliramu. Kati n'Amerika baluwuliddemu just ku mafuta gokka. Naye ate kibadde tekinnalinnya nnyo nga bakyayina mu reserve. Naye Trump yagambye amafuta ge babadde nawo mu reserve gandi tegakyabamazaako wiiki bbiri. Awo America le yali kiwulira. Ate nga waliwo yatulimba nti amafuta America geeyina mu reserve gabamazaako emyaka 5. Zenkana wa reserve. Bwe yatugambye eggulo. Zenkana wa reserve. Mugezi wa kuno. Zenkana wa reserve. Era atubuulire ziriwa. Omuntu alabye n'abantu b'eruweero. Yazze na Luweero ziriwa ezo reserve. Reserve za America. Yavudde kalagala n'atumatiza atekawo mu Google Hours tulage tutunuulire esobola okuweza emyaka 5. Reserves. Tuzitunuulire. Depleted. Reserve za America esinga ziri good. Texas ndazi Teapot reserves. Ero ziraba bazizimba ziringa wolaba ebisuwa reserves. So alooza ziri ezikulukutanga mazobe. Ndowooza alooza baasima ebirombe. Nabo ne bakola ebirombe ebipya. Oyo omumazze. Trump agamba nti babadde baheadinga under crisis n'asalawo basayininge agreement. Oyo Trump president wa America. Yes. Ayogera Noweruwera ngamba kirala. Mu bubi bwayo bwonna yasazeewo n'akola kinaki. Ebyo yabyogedde ali mu G7. So tebakwoti nga wabula bakwotinge Trump yabadde Chaiza na balimba kubanga bali si boyisaamu amaaso. Ate nabo byeraga bwerazibwe akugambye buli lwe tubadde nga tugamba nti sizifa yesembedde emigabo ne kirinnya. Bwe bikyukamu negikka. Kati owe Uganda yinza obutabitegeera yo olw'okwamanyi kiki nti ebbeeyi y'amafuta yalinnye ku Krisimansi. Ebyo bye tumanye nnyo. Naye balibo batunuulira lulimi lwa bizinensi. Makampuni kyagadde gagula emigabo mu makampuni g'ebyokulwanyisa bakyagula tinedda ekya America kiginyiga. Oli ne Kasozi Samuel Philosopher Iran yafunyeemu ki? So okutwalizaamu mu ndagaano eno we tubanga abantu baffe beesimbu we tugissa ku minzaani. Iran yasikowalinze nga 80%. America neefunamu nga 5%. Isirayiri nayo neekukutirawo. Iran yafunyeemu.
era endagaano ono okumanya ebadde mbi ku saidi ya Amerika efaananidde ddala Algeria Accord eyasayiningibwa mu 81 ku mulembe gwa Jimmy Carter Biden. Endagaano eri yafumisa Jimmy Carter nti endagaano gye baasooka Amerika neewaayo omudidi gw'ensimbi okuwa Iran neebawo ebyokulwanyisa era yalina Iran anti bo hostage scandal Iran ebamanyi abo ebaludde ng'ebajjamu ssente si gwe gusoose simanyi namuno yabasabye ssente anti kaakati woosoma ogundi endala baatuuse ne bagamba nti bagenda kuteekawo development fund eya Iran ya biliyoni 3 eyo kusooka mutunuulira ekintu kino bannange olino anagamba mpala n'Amerika mumaze okulwanagana Bahiraini bamukubye Kata bamukubye omaze ogambye Amerika ne ba regional partners be bani bakata Saudi Arabia ba Kuwait bagenda kuteekawo fund ey'okudevelopinga Iran kiki ekyo kye tulimu nagirabye biliyoni 3 $300 billion. Trump ekyamujja mu Jack Power Obama yagamba okwata otya omudidi gw'essente n'oguwa Iran nga naye gwali gwenkana ki 1.5 biliyoni kati gwowaddeyo 3 singa abantu bannyonnyola amakulu ga biliyoni 3 biliyoni eza dola sezawano neza kuba wano gundi yaffe budget yaffe ya trillioni 84 biliyoni emu erimu trillioni 3.7 eya Amerika so kaakati ekitegeeza mu 84 mulimu mu bisatu wano kambigabuze 84 nja kuba ndaba kisobola otuwadde oba otutte wano ewaffe bajeti yaffe ote ya mirundi oba emeka giyinza kuba myaka nga 8 nga 10 n'okusukkamu ezo zonna ssente muzitaddewo mwagenda okukuba Iran bakubye assets zammwe bakubye ebintu byammwe ate mumaliriza mukkanyiza omusajja katumusasule n'okumusasula ani abeera afunyeemu mazima ga Katonda sijja kubagamba nze afunyeemu nabo naye nga mu Amerika tekitokota siwulira nnyo banenya bagamba Trump nti ekyo wakoze nadde mpulira Obama yayogedde ng'alaunchinga Obama Presidential Center ng'alaga nti bannaye ndowooza mubiraba naye bo kati Obama wanaaba anenya tajja kunenya naye genda olabe ba Ted Cruz ne baseneta abalala ba Republican kye bakola Trump. Ted Cruz yatuse n'agamba this is the worst foreign policy blunder of all times. Worst foreign policy blunder of all times. N'agamba mukwata mutya sente Trump n'abagiraga kaakati essente tezigenda kuva mu Amerika yennyini zigenda kuvaawa mu regional partners ne ba regional partners naye abagagga mu Amerika abanayagala okuinvestinga mu Iran be bajja okuwangayo ssente ezo era zibeera z'abantu ba Amerika ziba za Amerika oba olimbani ziba investing oba bazijje wano ziba za ate yabalimba so kaakati ebyo byonna byebimu nti Iran yamaliza ng'efunyemu yadde Trump aga tetujja kubakwasa cash well and good mwakuba bridges zaabwe mwakuba bikyula ekitegeeza mugenda kubizimba directly era muba mutuwa era muba mutadde tufaayo kuba ne bwanzi wadde cash sigenda kuzimba bw'ozimba oba so kaakati awo maliriza ddala ani abeera afunyeemu awo Iran yatandika olutalo nga talina amaliriza mumuwadde kale yadde mujja kwekwasa nti ebintu bye twayonoona byali mu trillion mwabyonoona naye n'aboonoonera naye amaliriza afunyeemu libate ye ate ne mumuteerako ne ssente mukulembeze wa Amerika kye yali akkiriza ddiiru bwetyo era yali kate yali omunafu bwatyo so kaakati Iran awo neebanga yasikomalinze then endala akantu ak'abantu ke bataatu ne mwaddemu kakirosa akagamba nti amawanga gonna ga respecting sovereignty ne territorial integrity then ya Iran nti amawanga gonna buli ggwanga abadde mu kulwana okubawo kw'amawanga amalala sovereignty control over territory satusooke twebuuza ekintu kino atiko bagiteereddemu nga bagambaani Iran yali egenzeeko mu kitundu kya Amerika Iran yali eyingiriddeko ensonga za Amerika ez'omunda nedda Amerika yebadde egamba mwasa abantu 400 tujja kubakuba eddembe ly'obuntu tujja bagambye buli omu respecting ne internal policy z'amawanga ago Iran tayingirako ekitegeeza abadde bagiwandiikidde Trump yennyini beebeesibye Amerika temudda kuyingirira Iran mukomye akacappizo awani abeera afunyeemu Iran
Trump n'amala n'agamba yabadde ndowooza yadde nakunyonya ku St Andrews ng'akomawo n'agamba wegabanga amala ba regional powers balina ballistic missile ne Iran alina right okuba nazo olw'ekitambo ekibadde kitamulabya luli kimuvuddeko. Baagenda mu lutalo ng'abagamba ekibatutte kusaanyaawo capabilities eza missile za Iran. Talina kuba na missile ezo. Kaakati saa eno Trump agamba right yaabwe okuba ne missile. Ani abasikowalinze? Tuli Iran. Ekitegeeza omukwano guva mu ngabo. Baagujje mu kulwana. Missile zaabwe tezigenda kukwatikako. Isirayiri ali eri afeesa. Twapangisa machinery ajja atukubire. Avuddeyo ate nga bye twapangisaako naye ate byakkaanyiza. Era gwe mbadde ngenda okubuuza. Lwaki mu mboozi eno Amerika yajja kulwana kutaasa Isirayiri ne Isirayiri ate teyogerwako nnyo eringa etaliwo ng'eringa nti bali bateesa buteesa yeegoberera bugoberezi. Opinion ya Isirayiri mu lutalo mu ndagaano yakoleddwa mu ntegeragana tevaayo bulungi teyogerwako kati it is America Iran thing. Ekyaleese ekyo nti nno America etunula nayo interest zaayo ng'eggwanga. Isirayiri erina interest ze ez'okulaba nti gw'ofuuka regional power. Oyagala Iran aleme kufuna nuclear ne missile ze. America yajja ng'amanyi tujja kyakiivinga mangu kiggwe ne kigaana. Kigenza omaliriza nga kinyiga interest za America. Nti America egenza okumaliriza nga amafuta kiginyiga, internal ebyobufuzi nga kibinyiga, n'olwekyo nga eyina okutuna interest zaffe ziri zitya. Abamerika baagala ki tulyoke tutune Isirayiri? Isirayiri yagala kusigala mu lutalo kunafuya Iran naye tekikyasoboka. America bantu bangu bakulaba realities. Omuntu ng'afa ayita mu phases nga 3. Bano abantu ababadde ku ndiri abalwadde okusinza ku research gye baakola. Omulwadde nti bakuzudde olimu kansa bakututte mu ddwaliro. Bakujjanjala n'okujjanjala n'otuuka ne bagamba nti mu butuufu kansa ono alabika tajja kuwona. Omuntu asooka mu ddinaayo. Tekisoboka. Kye mugamba n'eddagala ery'e Germany mulikozeseza ligaanyi. Mutwala ekiruddu wano mulabika mu ddinaayo. Ne bamutwala ekiruddu nawe ne bagamba tewali kijja kukyuka. N'alyoka adda mu phase eddako bargaining with fate. Kale Katonda singa mpaddeyo emyaka 2 ne maliriza enju yange mu kyalo. Singa akiri akaana kange kabadde kamaze senior 6 olwo ojjokira mpola. Wasooka n'oluganda ddinaayo. Kati owaza nti bantwala. Kuba n'ekiruddu baganyi n'ennamirembe biganyi. Then ndabikasirwa. Bargaining with fate. Katonda singa kalati anyongerayo nengira bwe government n'ensasula katuka no bargain. N'otuuka n'ekyo ne kigaana n'oddako acceptance. Bandeetere ku mutabani wange ow'Egindi andabeko okkiriza. Ngenda. Kati n'Amerika yasooka nedda mu ddinaayo. Ey'amaanyi ddala. Irani we mbizayo zaabwe tuzikubye zonna. Tebakyayina nevi. Bali mu ddinaayo. Mbiraba. Ensi natugigamba nti nedda bali ne balowooza tulimba. Neva mu ddinaayo nedda mu bargaining with fate. Kale akiika tuteekewo blockade. Era tubamaze tugenda we are going to strangulate its economy. Bawedde. Amaze okukuba kuganyi kakati blockade bargaining with fate. Kale akiri Irani mukirizeeko nti nedda. Mukirize ne bigaana. Ne tuva ku bargaining nadda ku acceptance kati yakkiriza liyayi. Oba Isirayiri mwagala kino oba kino tulina signing endagaano reality zimukube ewaka. So nadda mu acceptance n'alyoka akkiriza. Kaakati gwe Isirayiri ne wonoogaana otya oli yatuuse dda mu acceptance. Bulungi. Takyasobola kweyongerayo na lutalo. Akuwaddeyo. Kkiriza bukkiriza reality. So kaakati kyekyo kyalitedde Trump okuba nti Isirayiri togirabye mu nteeseganya reality zayeeka zagisusseeko. The cost of reconstruction. Iran. Ekyasobola okwezimba okuzzaawo kubanga erabika yafiirwa bingi bye baakuba. Ky'okufiirwa yafiirwa. Bridges. Naye efiiriddwa abantu batono. Anti kaakati obunene bwa Iran bukiyamba. Era ekyo nakyogera mu lutalo olwasooka luli mu June 2025. Nina analysis gye nakolera ku social media bangi bali nabagamba nti olutalo luno lugenda kunyiga
Isirayiri nnyo okusinga bulunyize Iran. In terms simukosi wabula mu katugambe nti wekituuka ku bantu damage Isirayiri ekosebwa nnyo lwaki nti Iran gwanga ddene. Ennyonyi emu ejja kujja ekube wano ng'ekibuga ekiddako kiri Juba. Ojja kwesanga eriyo abantu abeeyo abatawuliranga na ku lutalo. So nga Isirayiri yadde ina tekinologi ow'omulembe naye miza buli lunaku naye ziyitamu bbiri ziginyiga. Kiringa wenda akuwa akaswanyu okusabula akamyu n'enkuwa n'omuyini okukuba enjovu. Olowooza ki ekisooka okufa? Nkuwadde akaswanyu okusabula akamyu n'enkuwa n'omuyini gw'enkumbi kuba enjovu. Akamyu kayinza okufa mu ssaawa 2. Enjovu neefa mu myaka 2. Ogikuba omuyini n'etewulira n'ogyongera n'etewulira n'etekyuka. Akamyu buli lw'okakuba kasa. Kati olw'obutono bwa Isirayiri, Isirayiri nsi ntono. Mu makkati wano omuntu akola road work essaawa 8 oba ogisazeemu wakati. Isirayiri nsi ntono nnyo. Road work ng'okola road work mpola. Omukyala waffe wano omunene obulungi adduka mpola. Essaawa 8 aba asazeemu Isirayiri wakati. 8 hours. Aba akasazeemu okuva eno West Bank okutuuka eri ku Coast Mediterranean oba ogisazeemu wakati. Nsi ntono. Nga yakalaaca nnyo. Yakalaaca mu butono bwayo. Tosanga ngayo omukazi omubi nga yasinga ovuma. Asooka nakusimbula ebibuuzo. Nze kwolaba ekiyindo kibi, agaaso gabi, ebiki bibi, naye nze tujja n'alyoka akwolekeza nga tolina nabyo ojja muvuma. Yabyevumye dda. Asoose bikuga. So kakati naye ensi ntono naye akalaaca kaayo. Then n'ekyokuba nti Abayudaaya bali genius bagezi. Abayudaaya. Bagezi. Then kakati ate n'Abapagani nabo bagezi. So kakati Iran yakubwa nnyo naye nnene. Era olutalo olwatandika nalaba jaamu abantu nga badduka mu bibuga ebisinga. Tyanti Tehran gye mukuba. Katugende e Budondo. Ne bagenda famire zaabwe ziri e Budondo ne babeerayo mu mirembe kyovola tebaafa bangi. So nga ate Isirayiri olw'obutono bwayo mizayo ne ziyitayo 2. Ogenda okuyita omwaka Isirayiri eba tekyaliwo nga buli lunaku ziyitawo 2. So nga Iran ojja kwetaaga ttani ne ttani. Kati okudda ku kyokukuwa Iran yes baagikuba damage zaali nnene. Naye olw'obunene bwayo bukendeza impact. Kati ekyaba scientist Iran be bamu ku bantu abagezi. Civilization ya Iran nkadde nnyo. Amagezi mangi. Bagenda okugenda mu lutalo nga beetegekera scenarios ezo. Era America olwagira ceasefire mu ssaawa 76 bridges mu baali basizimbye. Tebalinga Uganda eno. Just hours. Baali bakola batya? Isirayiri yalina ebintu ebyo byekozesa e West Bank byetisi sense. Baba n'ebisenge byabwe ebizimba already. Ebisenge. Bwe bajja ne bademolishinga ka settlement k'Abapalestine bakakuba ku ssaawa 4 ez'ekiro bugenda okukyanga amayumba mazimbe. Baleeta ebisenge bya nkokoto bagatta bigatte. Nga bw'oddira eggaali n'osiba empeta n'osiba. Babingambako wano nti Abachina baagala tuleetera ennyumba enkolere ddala. Ezo. Obeera nayo mu Kampala. Bw'osika okudda mu kyalo ofuna bufunyi mmotoka nga bapangako ennyumba yo ng'otuuka mu kyalo ennaku 5 nga bakupangira ennyumba ebisenge basiba amadirisa buli kimu. Teri bino nti ate banaakubira bulooka ate bafundi. Bamenye ekisenge. No, Isirayiri babirina ebisenge byabwe ebyo. Olukuba aka settlement bugenda okukyanga amayumba mazimbe gonna. Baleeta bisenge kino na kino kikutwemwa n'akasolya ng'eyewedde nga n'endala. Kati ne Iran kye baakola bridges zaabwe buli ewali bridge nti eriwa ku bypass etawoli entindawo bajja likuba baddira mu ndere troop nearby ne bateekawo spare parts akola bridge enkokoto zaabwe nga baabikola ddolede bizimbe ameikolangia ceasefire sintino factory ate mutukolere ati baleeta bulesi crane nga zipanga bridge ziddawo. So kakati okuddawo okwezimba dakiika budakiika ba scientists babalina abakugu babalina na buli kimu. Ekibadde kibanyiga butaba na nsimbi America baawo bagenda kubawo omusimbi. Ekya sanctions America naye badde tunuulira madness eno. Iran bagiteekako sanctions badde zisukka ne mutwalo. Okuviira ddala mu 79. Sanctions tokola kino, toleeta kino, togula kino, totunda kino. Kati nkugambye nga baateeka kampani n'egindi temulina kutradinga n'ono.
Iran talina kufuna spare part wa bino buli abakola kuba America balina bayita primary ne secondary sanctions. Primary nti amakampuni ga America gonna tubaganya okukolagana ne Iran. Nawe ne bagamba secondary sanction ti n'amakampuni amalala wabweru mwenna awensi agakolagana ne Iran ene waffe nammwe tubataddeko. We bafugira amawanga ti ne kampuni ya Uganda okolagana ne Iran temujja kufuna sente. The secondary sanctions. Then sanction Iran yabadde ina sanctions za UN. Sanctions za International Atomic Energy Agency nazo nga ziri awo. Sanctions za European Union zonna bagambye sanctions zonna tuzijje ku Iran. Wagenda mu lutalo ng'eggwanga kaakati saano Iran amaato gayo gaddembe kuyita mu European Union n'amafuta na buli ekitegeeza bawinize libate yaabwe yonna mu lutalo olutono wasanga bafeesa bayongobera ovuddeyo beesolobeza bonna beebejjagala ye Iran ani abeera aluusinze. So America baakoze bulanda ey'okumala galumbagana Iran nga tebalina way forward ate nga tebeetegekedde repercussions. Naddi tugeza okumaliza nga Iran ebaswaziza. Ogambye tebayinza kuddamu okola ki? Teziyinza kuddamu kuvuga. Kijja kuba kizibu nnyo. 60 days after ng'endagaano egaanye. Ati Trump era yagambye nti bajja kuddamu babakube. Ne Iran negamba engalo zaffe ziri ku trigger. Ti omulabe waffe walowooleza wonna nti diplomacy si yeekola engalo ziri ku trigger. Trump n'amala ne neebaza China ne Russia olw'okukiipinga neutral. Kwerimba bakipinze batya neutral tade bayamboli bwe bati. So kaakati omusajja ng'amaze okulwana nako nammwe n'alaba ne weakness kati omanyi byagenda okuristookinga. Kyolekeza Iran eyinza okudda nesigala ng'eyiiyayo nga yeeya ebikola. Bagambye tudde. Bagenda kwongeza kuba bakirabye nti yes omuntu tumwesoboledde. Kati Iran eguze eddembe lyayo. Amawanga gonna agaali liberated okuva ku America gamala kulwana na America. Cuba yamala kwetwala na America kugwa Kennedy. Ne balyoka basayininga endagaano 62. Nga Soviet Union ye garanta nti tetugenda kudda kulumba Cuba. Olowooza Castro yalifuze mirembe kilomita 10-12 okuva Florida n'obeerawo mirembe awo nga tebakulumbya America. Naye bamanye endagaano gye baakola ne Russia balwanako ne Cuba n'ebafulula. North Korea beekuba. Oza yali badde ekola nnyo lwaki tebalumbagana North Korea. Yafuna libate yayo yamanya bwe balwana na America twekubako ne musobola. Abo ne bawaganyala. Vietnam. Waliwo ddala America ng'eddamu gamba ndirumba Vietnam. So kati amawanga gonna agalwanyeeko na America ne gamwewaggulako gafuna libate yaago. Trump bayinza okumwebaza n'okumwebazayoza ewuwe nga hero. Ani musajja yalwana. Era bwali nti akalulu kaako kasembedde ak'ekibiina kye. Anaawagirwa. Jimmy Carter oluvannyuma lw'ogundi eyo okuteesa ne Iran n'agiwa ne ssente baamukuba mu kalulu kanirooza ka 82 akaleeta Reagan. Naye nga abantu baatuka mu America nga bagamba ti we shall vote for anything as long as it's not Carter. Oba mpologoma oba kidomola oba tujja kiro ne kasata ba Jimmy Carter. Ne bababuuza nsonga ki ezaatamya Carter okusinza ku bakola research. Ne bagamba one, we were heavily pushed in the East. China yali ebali bubi in the East. Kati saawa eno bonna Trump agenda afukamira China. Kifaanagana n'ekya Jimmy Carter n'okusingawo. N'amala ne bagamba nti gondi sikande eyo eyaba hostage yaswaza America. America ne negotiating anetuka n'okuwaayo essente na buli kimu byaswaza America. Then ne failed attempt okununula ba hostage mu Iran nefa. Ti America olwoko osindikoti ennyonyi 3 ne zigaana n'olema okudda okwongera. Air Force yali eweddemu ennyonyi tizairwa kite wasindika. Oswaza oti ekifaananyi kya America ne bakyawa Jimmy Carter. Kiina njawulo kine Trump. Mugenze mukubye Iran ekubye military installation zonna za America n'amagye ogaddusizaayo mbiro. Abamerika bakuwaane nti okoze nnyo. So era ojja kwesanga nga Trump bajja bagatta babeerayo ne babayita ba worst leaders of all times. Nti asingako ye Andrew Jackson n'abalala abo bonna. Ojja kwesanga ne Trump bamutaddaawo.
mu byafa bimusome nti ye yatomeza eggwanga musajja yanafu ya America mu Middle East n'atuuka n'okulanya nti amagye gaabwe agali ku boda bagenda kugajja mu ndagaano n'atuuka n'okugamba Iran tino ya dembe sanctions zonna tuzigyewo ye yawa kumpi obwa Iran okufuuka regional power. America ye yabakwasiza ekisumuluzo. So mu bumpimpi Iran tukitwale nti mu nnaku zino nti baleka tebaziise Khamenei banaamuziika mu nnaku zino enkaaga. Balangiridde we bagenda okumuziika. Balangiridde naye saalugendedde naye nga bagenda muziika officially mu nnaku enkaaga. Mu nnaku zino enkaaga bagenda muziika. Kasajja tekayinza balabiriza ne kababutulira kuba bajja kujja. Anti bo tebafuddeeyo. Okuziika Khamenei bajja kujja. Ate yebeera disaster nnyo. Yebeera disaster nnyo. Ojjukira Trump yali agambidde nti bagenda kukuba infrastructures mu Iran zonna. Entire civilization. Ne balyoka baddira abaana ba university ne college ne bagenda bakola gundi ring fence ne bagenda ku buli bridges ne beekwata mu mikono. Bakubayo. Osobola ogenda okube abaana ba mubusi, abaana ba secondary school nti bali ku bridge wali gojjo bakube nga weeyitaki. Omanya si bwegenda okuvumirira. Omanya kinadi abantu abo nabo baagala okubeera justified nti no be batuufu. So kaakati America ne mugezamu kubaawo nga bali ku funeral. Omanya omusiraamu mu nsi yonna ojja kubula ne alai ku bawalabu abo ajja okuwagira. Batemula n'abantu. Olaba ttiimu ya Iran ye yagenze sebo ng'etaddeko baaji wano ku baana b'emindambu be baakuba mu America. Tukagamba tuweze baaji zonna tuweze na buli kimu byonna tetwagala. N'omupiira bagufudde gwa bya bufuzi. So kaakati gwe keera enkyoba kube olabe ensi weegenda okuvumirira. Ate woonooba kuba ne Iran ejja kwesasuza. Tegeeza ate mudda mu lutalo lw'obadde toyagala. Kuba Iran kati yagubye. Omukuba akuddiza. Yagubye. Yagubye simanyi balina kuye naye yagubye. Kati wooba kubamu naye ajja kukulinda afuneyo ekifaananako bwe kiti ekisobola okussa abangi. Naye akikube mudde mu lutalo era. On the sidelines ne Kasozi Samuel Philosopher webityo eby'Amerika ne Iran bwe biri. Tujja kwongera okwetegereza ennaku enkaaga nno tezirwa tujja kukola tulwale kyekiddako bakola batya batambula batya banaakola endagaano esembayo banadda mu kulwanagana. Trump alina nyetaaga nnyo omusajja alinga Trump bakutte olaba alina engeri gy'awaga nomanya nti baganko sekkoko zimanyi ogira bwoti ng'ate yenna ezizaawo ng'efubuluka tewali kyama nkiryawo. Kale katulinde tulabe bwe bitambula otwo tumalirize olwaleero nze Simon Yanga Taya.